Kono. Kuli kayo. Ali atya Luzira. Zile mbera yo sino kubanga Luzira tete nabazuddeko balaba n'olugambo kubanga tubate tandikiddawo Luzira like balabalawo nga bawute balaba olugambo balaba nnyo wodited balaba nnyo olugambo naye ng'embeera ya sino ebikubi ebisooka okwaniriza ebiyi ne bazijjako kwegamba embeera yayo yo sinungi bayiri nabaddemu byabaddeyo nnungi naye ne baza Mukama okuba nti ndiwabwe bibadde bitya bwe watuukayo byali bitya batugamba eyakatuukayo simanyi yasiimula simanyi akola bitya bansaasira kubanga nalina omukono kinakosebwa nasula ku kigaali waliwo tubayita ekigaali 14 balina ne 14 waliwo bakuteeka nga balinga abapanga omanyi nga bonaapanga ebintu kati we batupanga ng'ogenda okwebaka bapanga okuva wano paka balina bagita ba 14 bampanga nagenda olusukuka nga njukira nze nina omukono gumu kati saidi zi nagenda olwanga nno era ne kati mukyano banga lyemmazeeyo bakupanga batyo olwo webakaku munno ebigere oli abeera bwati bakutunuze eno nomanya mutunuze bwati ne bagenda nga bakupanga we bati kati bayita 14 waliwo bayita mu 14 bakupanga paka 14 paka we bati kubanga kino ekitu bayinza okupangawo abantu nga bameka kubanga girimu abantu bangi sibamu lumu waliwo wodi 10 waliwo wodi 1 waliwo wodi weti kati embeera eri Luzira tali ya mirembe bakakubulangiti akabulangiti balawo mwaziti webikka oshege teri mifaliso Luzira teri mifaliso navuddeyo nga sirabye kweyate mufaliso webaka ku sementi kokka bateekawo akabulangiti kuliko Uganda prison bateekawo waliwo obulangiti bwa prison bateekawo ebyendya bibadde bitya endya buloka waliwo buloka wenatuukira natuuka kawungeezi kumakya saawa emu okeera bakuwa ekiswanyi kiringa kibaafu ogenda ofuna ijjukira nze siwakukwata bulungi muganda bampa ekiswanyi ogenda okukwata obungi naye ngaobugi bwengenda oluna sibitegeera kulinga obulimu ebya bulaaka buli awo tebitegeereka kukwata ekiswanyi kyannema like nefuna omuntu nagamba bambireka nkoleki kuyambeko naye nga obugi bwogenda oluna tekuli sukaali tekuli kyakunywerako naye nga ate olina okubumya okubeera kubanga eri obutalya n'okutanywa musango okubibwa emigo obutalya n'obutanywa oba oyagala kufa bakuba emigo oba olina okulya oyagala toyagala yo emmere buloka bakuwa buloka kati ne bagatamu ebijjanyi nga supu mulungi ye ebijjanyi bibaamu amayinja biba bikaawa ogamba embeera yeeri eno zirayo si nnungi era buli butali eno zira si nnungi olwo batiktoka banno tebakukyalirako nafunayo abankyalira ne bandetera ku sukaali naye abeeri basabiriza nnyo olowooza byamalawo bbanga jjukira mbaddengayo wiiki nga abeeri bandeetera bajja ne bakyala naye ebintu bye bandeetera byaggwawo kuba nalina oba wakava bwere bulina ekisa kingi abajja okusabiriza omuwa buyi nga nze simanyi kino olina kutereka nagabanga bugabi nga mmanyi oba nebiggwawo netukekiseera nga sukaali sikyalina mbeera nga nkosebwa ekyanyamba bambi ne basooka banzijjako ku kigaali kubanga nali nsula jjukira kuno omukono nebasa eno saidi nasobola kubalansinga bulungi basooka banzijja ku kigaali nga mpulira muneeno munna nga munnuma ne babaako obanteeka waliwo bayita ku lusenge bagayita malaazi oba malaazi ne bampa amalaazi waliwo gayo eyankwatira ekisaali awo alapi nampa amalaazi nembirangala nga malaazi naye era amalaazi era byonna byonna kubanga we bafiira kabulankisi gamba nti waliyo emifaliso teri mifaliso wavuddeyo ddi mu Komera navayo nakuza omwezi nga 26 nga basinziira ku ki gravity yakusonyiwa byali gravity nga ye yali yansonyiwa kubanga we yantusa ku poliisi kuba nali nagenda gravity eyakwata gravity eyankwata si full figure si full figure gravity yankwata basooka kunoonya waliwo abantu abankubira nga omanyi batikitoko balaga kukwata bakulimbisa obulango okitegeera oliwo yasooka kunkubira biki kati kaka akawungeezi nga nfuna abantu bajja bakola ki baali basajja babiri nawo ngamba baseemwali kitegeera kati mulanga basigaddewo bali mu motoka kiga wensi walinga waliwo kageeti kati nga bajja bakola ki tuze kukwata biki saabakaayanya era ne banebaa temubakaayanya nenyambala bulungi bambi tibankanya nentula mu motoka ne bantula eno saidi naye nga mpulira ntidde ekitegeera ne baŋŋamba omanyi kiwakoze bagamba nti wakoze kibi nnyo nnyo kimanyi tusobola okutta ne bateekako okunkangakanga
kati nako motegeera twakwata Ntebero tebanga nateeka omutwe wansi okitegeera nateeka omutwe wansi naddamu okutegeera nga tuli eno ntebe gibasasulira simanyi oba twali tulagawa kati era nebanga nateeka omutwe wansi olwamala nga tutuuka waliwo gye twatuuka oba bayitayo oba mu Kiwunya mu ghetto bawa kumbe tebaali baseemwayo baali basajja bagula nga be bakoze be bankutte kati banteekawo bati waliwo akayumba kalina kazigo tukeyo mu ghetto zeeyo mu Kiwunya waliwo akazigo basuka bakola ki banzigaliramu kati nsobola oluvannyuma nti abankutte si baseemwayo jasi bali bayaye bani bagula kati sawa ziba zigendera obudde bugendera abantu olongo oyina essimu ng'essimu siina amasimu gange nago baali baganzijja kuyasigafuna okitegeera kati like nga banteekamu akazigo kati olwagira nga bavaayo nga bakubiddwa baali bakubiddwa bintu byabo nga bavaayo bagamba maama gw'ovuma omumanyi nga batandika okunkolako toca eyali awo yesinza kumenya tali nnungi kubanga toca ginafuna yali nnungi naye ekirungi kasita ndi mulamu okitegeera kinebaza Gravity amulala akutta Gravity teyajja mu ruumu eyo no kyaliwo ekiti balinda abantu ne basooka baggwayo kati banja awo ne banja nga amaze okukolako eyo toca nga nsinkana Gravity bansaze bati kubanzija mu kayumba mu banteeka kitegeeza yali abatumye nga ali mu kujja okitegeera nga tusala ngendo lengera nga Gravity ali eri nga baŋŋamba bwesangula ebyo nga neetereeza kiba kitegeeza yabagamba temukola ki tukayo agamba omwana mumukoze eki okitegeera gamba ffejja eyo tetujja kulimba omwana tuliko byetumukoze agamba nenfukamye nemugamba nsonyiwa muzeeyi nsonyiwa binakoze byonna byonna nsonyiwa nagamba mama wange gwovuma omumanyi nemugamba muzeeyi nga omanyi vidiyo yansobako nsonyiwa okitegeera nenfukamira wansi ningabamuganga Gravity nsonyiwa okitegeera nebanteeka mu motoka zaali 3 ekiro ekyo saawa ziringa 6 kitundu z'ekiro kubanga bankwata saawa zaali 3 zalinga 6 ez'ekiro kati ne banteeka mu mmotoka nga tugenda kumbe tugenda mama Gravity eri mu Kiwunya ddala gy'abeera kati tutuukayo bapakinga emmotoka bateekako amataala teeka mu mmotoka nga mama we bamaze okumwetondera nga banvuga paka ku poliisi wano ekikatwe nga Gravity ekiro bantu saawa zaali 8 Gravity nga abaawo nga ntuusaayo nga Gravity yakola statement okitegeera bwe yakola statement ng'akola ki ng'andekayo kati namala olunaku lamba nga abantu tebamanyi gyekola ki gyendi okitegeera kati try oyo nampita okukola statement mugamba naye bankutte abantu simanyi tebamanyi gyekola ki gyendi abantu bagamba bankutte nga tebamanyi gyekola ki gyendi kati mugamba kubirako full figure kubanga ye nali manyi nti nasobola okukola ki okunyambayambako kati onakubira full figure oyo yali amanyi full figure ng'amukubira ng'amugamba Kakono omumanyi oyo mwana ate ye yatabuka butabusi nangamba oyo Kakono tewayita ddakiika ya 5 tulufiga nga atuse ku poliisi okitegeera nenfukamye ngamba ate mama nakwanga wankolera vidiyo kyokanga yasooka okunkolera vidiyo yasize nemuddamu nze kenyemulaga ne vidiyo nangamba ndaga vidiyo giwanka nga nenjimulaga nangamba nkuguddeko omusango ono omwana avumye buli muntu nga mama nsoziwa nayogera bingi nenfukamya neneetonda okitegeera twayitawo olunaku lumu ebintu nebisasana nti bankutte tufiga naye nayingira mu nsonga ezo kulwa Gravity naye nakola ki nayingira ku eyo fayiro okitegeera olwagira nga bantwala ku kooti nga ndi ku keesi ya Gravity banyanguya ne bantwala ku kooti natuka ku kooti nga mwagamba omusango ogumanyi omusango nga nkola ki nga nkwegana nga bansindika eruzira omaze ebbanga kyeruzira ebisamazeyo wiiki kino kikuwa kyakuyiga ki because wavuma omuntu omukulu waba twagamba nti oze ng'obavuma kino ekyokuyiga tekimpa okwetondera Abannayuganda oba buli muvubuka ali eyo okitegeera bantu bangi bakozesa bulungi okukola ki okukosa abalala anti bakozesa bubi TikTok bakozesa bubi nze natuka ekiseera oyo saayo wakola ku keesi yange Gravity anyaguya mama Gravity akubiddwa pressure kimanyi waafa bagenda kutekako gwa mada nze nempulira nga nange enkola ze intidde kubanga ekigambo kibaŋŋamba nti yakubiddwa pressure okitegeera ekigambo kibaŋŋamba nga nange ndaba nakoze mistake just nga wona okola mistake neekusukkako nga tokyasobola gisitookinga okitegeera kino kiwa buvuga bonna ekyokuyiga kino okuvuma si kirungi TikTok tugikozesezza naye ludda etuuka ekiseera yennyini neekukuba okitegeera kubanga nze natuuka ekiseera nempula nga njagala kwetawa net nga mpulira bwe kimu kiyintamye okitegeera oba nsindika eruza nga simanya ani agenda kunzijjayo okitegeera naye ekyannyamba twalina pulezidenti waffe okitegeera naye yaliwawo ku poliisi kubanga yajja yali pasita yemu yange olaba oyo gayi
bamuyita Abau Frank president wa TikTok ye yali first time najja ku police naye nampako statement omwana abadde avuma ye nyinyi naye nampako statement president wa TikTok ye nyinyi nakola nanumiriza na ne statement nakola nengamba Talidamu kuvuma abantu sigenda kuddamu kuvuma muntu no era kino naboneredde olitegeera kubanga luzira si birungi luzira embeera eriyo si nnungi okitegeera era buli muntu yali amanyi bansalira kubanga nawe tuka ku kooti onaddayo mu kooti ne baŋŋamba bataddeko fayini n'okusasula fayini oba okusiba emyaka ebiri kati bannayuganda batwala kiri nti bansibye emyaka egi fayini yali esente meka fayini byonna byali biggwera mitwalo nkaaga gyokka byali nkaaga ne tegyaliyo gya buliwo okitegeera byalimu process endala nnyingi kati obankomyawo nga maze okukkiriza omusango fulufiga ate naye nga ntikako keesi endala fayini twali tugenda kisasula fulufiga naye natikako keesi naye nvunamuvuma nengende yateera mu kooti endala emisango nalina emisango 3 okitegeera nga gyonna giri kunza omuntu omu. Okay, nga tumaliriza batiktok abavuma abantu oba wamagezi ki batiktok abavuma abantu bajja kusibibwa nga olaba ntino wali abasibiddwa ne batereera kubanga buli muntu atukweruza tuve ku bino ntino batiktok abasiba ne bateeka mu muno Ekomera banono police n'akomaawo wotukako eruzira otereera tutunulie waliwo ababaddeyo nga batereera wateredde nateredde siyinza kuddamu okuma muntu yenna pete amazima ga Katonda mugulu nze nkubuulira amazima embeera eri okeera nnyiga biku embeera mbi nnyo embeera eri eruzira mbi nnyo ekaaga amaziga for sure kitegeera yembeera eri eruzira buli yali anyigira nsonyiwe kitegeera buli yanyigira nsaba kisonyiwe kitegeera ansonyiwe kubanga fenna omulamu yasobya omufuta asobya mbadde nsaba buli yonna Uganda abakyala abali eyo kubanga nanyiza abantu bangi sijja kugamba nti neotondera omuntu omu mbadde nzijja nkola ebintu byenjawulo naye natuse ekiseera n'akawunti nendidiitinga nenzigwawo akawunti empya okitegeera nga buli wendaba ku vidiyo ezo mpuliro nekyawe okitegeera era nentandika ti ntandika bupya okitegeera naye nga yali nanyiiza nsaba kisonyiwo bansonyiwo sigenda kuddamu kukosa muntu yenna osirias kubanga embeera gye nabaddemu si nnungi nkolola musaayi ndi wano like embeera gye ndimu tenabakuba fayini kuba bwe navuddeyo